naye bannange olugendo lwaffe luwanvu mwenna abali wano nga tewali ayinza kunsembeza waali ndi musanyufu asookeza abula amaziga. Yes, mukasi akantu olekedde kyatweseewo olwaleero tugenda kwolekera pulogulaamu weewunyisa omwagalwawo oba surprise your loved one ng'ekutuusibwako n'abagereka w'omukwano opushifa nakawombe njagala weekali. Hello, Africans living in the diaspora, the UK, USA, Canada, Europe, or any country across the globe. You're doing more than 2 jobs, working long hours, holidays and weekends. Introducing to you a legit online business that is going to give you peace of mind, freedom, convenience, while you still earn at the comfort of your home, workplace, anytime, anywhere. This requires no experience or expertise, but only with the help of our mentors and coaches, you are guaranteed 100% success and guidance on how to go about it. For more information about this exciting opportunity, please visit www.veronam.com. WhatsApp or call +1 331 304 5595. Legit online business. Abalungi abatulaba ndi wano kubanjulira Mulongo Diaspora Foundation. Eranga information eri wano wetegereza mukwano ojjeko contacts go wenna eyandyagadde okubeera part of International Summit on Mental Health and Disability 2024 regendo okubeerayo ng'era theme global collaboration to strengthen international partnerships in order to improve mental health and disability outcomes worldwide. Bannange Mulongo ategese era nga contacts weziri wansi awo. For more information email query genda ku Mulongo Diaspora Foundation @gmail.com oba ogende ku brendanakato44@yahoo.com oba contacting ku namba z'essimu z'olabaawo wansi. Era nga mukwano ofuna omukisa okuregistaringa ogende e Canada. Kakati oba mulinaanye ekyo wenyini wabeera ba boda stage wenyambukidde. Halo kuba boda kwenyini ekkuba eryo eribaliko kwenyambukidde naye balaga isa Unity wa police mugulabye otandike ku mukono gw'okwakono geti gyosooka Unity wa police anti batula si bwe bwolowooza bubiri bulinga obusiisira. Waliwo ne Muyenga mpise Muyenga Baptist Church kanisa ekatuliraanye. Okay, Muyenga Baptist Church then mpise Unity Serengeta mwekyo kiserengeta okuserengeta si eside eno tutuuka ku Unity bu Unity tubuyise wali ekikuba. Okay, kale ekikuba kiserengeta kale nkirabye anti bajja kuwulira naye ng'abantu bo bagenze abasinga obungi bagenzi naye abamu bwe bali era abantu njagala weekali. Tetubuze mukwano mumuyite mugende bugenzi. Surprise, you're loved, you're a hero. Yes. Yes. Era de nyabo. Sibeta nyabo.
nje baleko nnyabo. Nange kye neebuuza ani akoze ka surprise kano. Our hero Zam Kiwanuka. Yenze kenyini. Tetubuze bamusinapinge bulungi. Buli ayagala omusinapinga ng'asembera. Mami ani g'osuubira yatutumye? Hajala? Yani Hajala? Wangi bakyaleeta ebirabo. Our hero. Tomanya kakuwe haga. Tugenda mumanya kikoze. Mami otebyani? Hajala. Sigo gambi. Hajala, where is Hajala? Hajala ali Uludda. Hajala is in Italy, Europe. Oyo Muhajara Italy. Agenda tugamba woko muna yagambe katubulira tatuya nedda katuleke mami Kim yasoose twafunye Hajara kati Kim kano kankateeke wano tukongereyo n'owokusatu Kim aliwa netali wali luddawa Jali. Okay. Abo babiri tuongereyo omulala omu. Ntebera. Nze mbana namba ya simu ngenda kuba simu. Okay, so I'm going to kankube simu tulabe. I'm making a call. Okay. Yes, kubanze. Okay. So you're going to answer this person atubulire. Hello? Yogerako naye. Hello. This is Mommy. Hello. Ani ono? Hello. Hello. Yogera nkuwulira. Nkuwulira yogera. Wangi. Jendi. Guli otya. Yani erinnya mubuuze. Bw'ani erinnya lyo? Nteeba. Hello. Nawe tubuulire essanyu linzita ate gonnumya. Hello. Jendi nakitto. Hello. Tugambe erinnya. Hello. Kambi yogera. Mambi ogamba ki obulwadde bukuli butya? Obulwadde nja kuwona ndi bulungi. Ojja kuwona. Kama yeebazibwe. Allahumma amin. Amiina. Allahumma amin. Amiina. Kati olya kamere. Ndya kamere k'ofumbye. K'ofumba nkalya. K'ofumba nkalya. Bwana. Nze nali simanyi nti n'abakazi abakadde bayinza okukola ekintu abadde wano bagera kusimu nga temulaba. Kati yatuusa n'abuuka naye n'asigalirayo. Okyo tuwugulaza.
Alright, bachatongera entertainment surprise yaveeyo. Okay. Surprise eno nagitegeerako ng'abantu tebannadda Uganda ne bagenda kweyogerera ebisingako. Amina bannange. Gwe nyumira mu ngeri yo oba otuulako yakoze surprise yamanya nti njagala nnyo obusawo n'obugatto. Bino byonna byange. Allahu akbar. Muntu gwe. Okay, Thank you, Waneka surprise kange. Mwebali. Ate mani. Bakazi banje abalungi. Malaika wange surprise yaffe yeeyo nga bwe tubadde awo nga tukukuta nga twekubira obwamu omukyalo nabadde ku bunke kati lindako wano nfumbe emmere lindako nfulume kati ngenda vaawo kewa kaki katugendako ekabalagala eyo nja kukubira alina olugendo olwo lwagenda okunnyonnyola lutabadde lwangu naye nga nze mpitibwa Hope Shifa Nakawombe nkola program bagita Yewunyisiza omwagalwawo surprise your loved one. Yes. So kati omukyalo ono agenda kubuulira yamanya atya Shifa eno natandika okukuta nange nga tannajja ate namanya kati nazze Uganda kati ntegedde ate olunaku olutuufu olw'okikola Shifa tulikola olunaku bwe luti nayagala dde okusanyusa hero wange oyo kabikugamba atandikiraawo agenda tubuulira olugendo lwe bwe lubadde ndabira wa yes nsiimye bongerwa amina so kati
kamuteekeko kanaakubuulira abantu bakola ebintu nga balina ensonga zaabwe alina ensonga ze ku mutima lwaki yakirowoozaako amba shifa sirina nnyo omukyalo oyo kumpi byonna abirina sirina kipya kye ŋŋenda mmuwa kyatayina naate njagala mugambe nti musiima oba simuteekinga for granted katandikirawo. Thank you, sister. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bannange nsanyuse nnyo. Nsanyuse nnyo okuba nti weemuli. Naye bannange mwebale kusabira muganda wange ku ddangulu. Abadde anfuddeko nga simusiimye. Abadde andekedde ebbanja. Naye bannange olugendo lwaffe luwanvu. Sisobola kumalayo bigambo byaffe. Ate sikaaba lwa nnaku. Wabula nkaaba lwa ssanyu. Nali simanyi nti muganda wange ndiddayo mulabako. Naye Mukama mulungi. Era kyonna. Mukama mulungi. Mukama mulungi. Badde nfudde n'ekizibu kyange tamanyi kindi ku mutima. Ono maama wange. Ono muganda wange. Ono mukwano gwange. Omuganda akiyita kalya bugatte. Mwagala nnyo hiro wange nga bwe musoma akagamba ako nga bwe mulaba akagamba ako ka hiro ono hiro wange. Ate nebaza Mukama okunsobozesa nti mbaddewo nange okubeera hiro we kubanga yansevinga obulamu bwange ono kumwenna abali wano nga tewali ayinza kunsembeza waali nga neenyinyala. Naye omukyalo ono teyali neenyinyala ng'ayina abaana bange abo Merani ne Shira nga bato nga saagala banywere ku bikopo bye nnywereddeko oba we balyoleze ebyabwe naye nga takikkiriza era nga nsula nabo nga mbeera nabo. Teyamanya kyenterese mwoyo naye kibadde kimmenya. Twakula ffenna okuva obuto tetuyombangako. Ab'emigwalo b'abooluganda banyiiga naye ffe tetulina butalo lwe twali tusituddewo tuluyina. Nedda mukwano. N'abaana baffe bwe batyo. Bannange simanyi nga nsobola okumalayo sitole yaffe naye ndi musanyufu asokeza abula amaziga. Kintu kibadde kinyiga nga kintuga naye mpekuseebeezi. Munnange omukyalo ono twakula twayenga ffenna enfuufu obuto bwaffe ffenna nga tuli ba mukwano tandika layifu yaffe aba etukula wakati tujja tusembula tuzaala abaana bwe nzaala Saala naye n'azaala Saala bwe nzaala Jeeni nange ne nzaala Jeeni. Twatuuma Shira nali ntuumye Shira naye n'atuuma nagamba buli lunaku tusiima lugafaanana leero tuumako eddala naye tuuma Shamiimu. Abo bamuyita Nataka Seruwale naye ayogeranga Oluswayiri ne bambuuza Nataka Seruwale ali luddawa. Kati ne tukula mpola mpola ng'era Omukama bw'atukuza naye tuzze tuyita mu buzibu bwaffe bungi naye nga tubuyitamu obwo buli kazibu akaba nti kanene tubaaba ne tuyitawo naye Mukama mulungi. Nabeerangawo ne ŋŋamba ndi musasula ki muganda wange ono akasente akagoye akalungi ebinyonyi ebibulaya gyendi hiro oyo kale mugambe ki mugambe ki bannange siina bye mugamba. Mu kiti kya maama gwe muto wange yakufukamira nkwebaza twala eri mu kiti kya maama wange nkugambye oli maama wange naye nkugambye nti oli muto wange
nsiima nnyo byonna by'onkoledde nnyo nkwagala nnyo Kyuto simanyi teri akwagala nga nze nange mbadde simanyi tonjagala bwoti bunaku buno singa mbadde nina ndigulidde ennyonyi buli kimu naŋŋamba Shifa naŋŋambirawo keeke eno yali choice ye kakugambe lwaki alina bingi ebyajagalako naŋŋamba mwana wange yiiya kuba oli designer muntu sireya wa class muyiyize keeke ayagala engatto ne bwejjo bwe yali ku kitanda ng'afulumyeko wabweru era akasawo ke yakayina wano mukyala smart lady kakati mwambazi naye njagala geje yebeka ekiteeteeyi ebeka engatto ebeka ensawo naye nga tebisobola byonna okugyako ne bagamba naye ne baali bagala oginemesa nempulira nga nfa nti eriko decoration nyingi nnyo ennaku ntono biki negamba ye Mukama teramu obwangu akinkoledde neneebaza abaana bange bannanga abaana bange mwebale kujjanjaba muganda wange bannange Melanie Shira Jane mwebale omulimu gwe mwakoze muya ate gwe otutadde mu butaala ndaba nga tuli Bulaaya Saalongo otukoleredde webale tuyonja ne bannange simanyi kyakuwa baana bange banjagala nange mbaagala kabadde kamugwana ono kawonawo wange kabadde kamugwana simanyi ngasobola kubyogera n'ebimalayo naye weebale Shifa weebale manyi nkufiiriza bingi naye weebale kuba muntu mulamu badde ku bugubi naye alhamdulillah tukiyiseemu tukigusizza kale kati naye ajja tuwayo ebigambo bye surprise emuyisiza etya alabyewo embeera yonna essimu z'obadde okuba noga yazze Shifa vaako ninda mmale genda mu buliri bwange sirowooza oyinza okuba yasuspectinga Sifa nkubuulire nze mbadde sikugambe ne surprise y'amaanyi kuze nali nfunye nempitiriddeko kubanga evudde eri omuntu gwe mbadde sisuubira omuntu mbadde mmanyi amanyi kunfumbira mmere nenzikuta nenzira eri nga manya eri ayo muyumbu bwaguleeta wano sibaamu na surprise yonna manya nti era ye yafumbira naye kola ekintu ky'abatiini kino kulowooza batiini nti be bakikoze naye mu butuufu ndi musanyufu nnyo siisi neyanziza nnyo neyanziiga alhamdulillahi rabbil alamin weebale kubeera na mutima ogukunjagala nali simanyi nti onjagala bwoti waliyo okwagala kuno kwa bulimba naye onjagadde nnyo diipu naawe olimba nange nkukyaweko njagadde nnyo nkukyaweko kiba ne siyinza kukikkiriza buno obulwadde bundaza abanjagala naye omukyalo kati awe kati akayimba kenkugamba nalwala juzi katono oluntwale nayita ku lugwanyo ab'emikwano be nali ndowooza mazima banjabulira bw'olwala nga baseka bw'ofiirwa nga bageya abandi nti mwenge songa olumbe sirwanga omu mu bulwadde mulabira ab'emikwano ate era mulabira atakuliko amazima tegereza kankubire ankayimbye mmaze kankubire
agera tulidinda. Benalwala juzi katono oluntwali nayita ku lugwanyu ab'emikwano benalindowooza mazima banjabulira bw'olwala nga baseka bw'ofiirwa nga bageya abandi nti mwenge songa olumbe sirwanga omu mu bulwadde mulabira ata mikwano ate era mulabira ata kuliiko amazima ategereza awe nkoma mbadde nsaba nga tetunasala cake ekimanyi abali wano abalala bonna mami bakwagala nnyo nabo balina ebigambo byabwe mbadde saagala tufuuke bamulungi omu eddiro liggulewo newabaayo omulala yenna alina obugambo bwe alinawo obugambo bwe like nga nawe olina ekikulu ku mutima nojjulukirayo ka moment about katugambe yava mu kuba mukwano gwange n'afuuka muganda wange n'afuuka buli kimu tukyakala ffenna tubeera ffenna yes tudigira ffenna ambeereddewo mu buli kimu mu bulungi ne mu bubi abeerawo era ekyo nkimwebaliza kati bwe yalwala olw'okuba nti tutambula ffenna kumpi nange nalwala nga gye twentambulira babuuza muganda waluwa leero ng'oli bw'omu nga tolina nabwa kyoyinza kubyogera nti gyali yatambulamu alina gye yalaga nayisibwa bubi nnyo kubanga si ye muntu eyali nti no mulwadde ali awo yakeera bukeezi ku makya nti alwadde nti ate operation kwegamba obulwadde bwajja mangu from nowhere naye nga nze kyenjogera ku mukyalo oyo zaamu oba njogere ki kuba ebisinga oyo abyogedde alina omutima omulungi alina omutima ogwagaliza abuulirira akugayidinga akugumya kwegamba siina kyenyinza kwogera ye muntu gwafuna ekizibu n'omukubira n'omugamba kuba nze muyita mukyala n'omugamba mukyala kino bwe kinagumya nagamba ate wali kitasoboka sijja kusoboka kola bwoti ne bwoti ne bwoti so nebaza mukama olw'okuba nti no yamukomezaawo nga mulamu bulungi kubanga yabadde ayina eddibu ddene lyantaddekera nga bw'obulidde oli agamba nti mbakiikirire tubadde twafuuka ba Luganda tuuto muzi selfie tuuto kuzi status kugamba nga abamanya essimu yange oba eyiye bw'okebera status tuli out tuli ku beach tuli nyenyonyi tugenzeewa kwegamba nga muyita my partner in crime so kati mbadde nasigala nga ndi bwomu ng'oluusi mpostingayo ne muweereza mu ddwaliro gyali ne mga yadde oli mulwadde nkukiikiridde nkyaliyo naye nga tebijja so mukama mulungi eyamukomezaawo n'akomawo nga mulamu kati nange nyongerezaako okwebaza abaana baffe Shira, Melanie, Jeni, Salongo, ze banaye simayina kumanya. Mukama abawe kye musinga okwagala. Mukama abagazirize ensawo zammwe. Kwegamba mwebale kwagala maama wammwe. Abaana tuzaala mibiri naye oluusi ozaala omwana n'abanga ataliwo. Ate kiba kirungi omuntu ne mumubeererawo nga mulamu n'alabako. Okusinga omuntu okumupraisinga ng'agenze. So kati kino ekintu kye mwakoze kirungi nnyo. Kyemanyi ne mami musanyufu. Mwebale nnyo mwebalire ddala mwongere okwo. Ate era bwe munayongera okwo n'okwagalana n'okwagala mami. Mugenda kulaba mwezi gumu nga mami akomyewo ku layini yaffe nga tuzzeemu ffe okukyakala. So zaamu nkwagala nnyo muganda wange. Sirina kyenyinza kuwa wabula okusabira. Amiina. Bwe bubaka bwange obwo. Amiina tweyanziza. So waliyo omulala yenna alina okay. Abana. All right. Abazzukulu. Okay, you have the microphone. Stand here. Get well soon, Jaja.
we have a song for you. Get well soon, Jaja. Get well soon, Jaja. Get well soon, Jaja. Get well soon, Jaja. We love you. Thank you. Wow, thank you so much. Mami, tusanyuse nnyo okubeera wano naawe. Tweyanza nnyo Mukama okukuuma n'okuyisa mu bulwadde ne tuddamu ne tusinsinkana ffenna nga tukyali balamu. Tweyongera okusabira okubeera obulungi, oddemu amaanyi, oddeyo mu busanyufu bwo, mu kucakala, mu kwambala engatuzo n'engoye zo nga bw'ozaagala, nga keeki yaffe bw'egamba. You are our hero. Neera tukweyanza nnyo buli kimu ky'otukoledde, tukweyanza otubeererawo, otukuza n'omutima omulungi, otwagala, otufaako. Tukusiima nnyo everyday. Tusaba Mukama ayongere okuwa obuwangazi n'essanyu ne good health ne ssente nnyingi nnyonyo ezigula engato ezisingawo nezikutwala ku trips ennyingi ennyo ez'essanyu. So tweyanza nnyo Mukama okuyisa mu bulwadde, tukusabira obuwangazi obulungi n'emirembe. Byayogedde byonna bye bimu. Amina. Salamu alaikum. Mami, tukwebaza nnyo okuwona. Weebale byonna by'otukoledde nga Auntie Mary bwagambye oli our hero. Auntie Mary weebale nnyo ka surprise. Tubadde kati abaami abatadde ku pressure kati nze banaddamu okumpa ebimuli bino nange benja okwagala. Njagala kobalage ekyokola ebyo njagala nange. Tukusabira weyongera okuwona nga naffe bwe tweyongera okuteekamu amaanyi. Mwebale mwenna abatusabira edduwa n'essaala zaatuuka, tweyanziza otugumya mu eyo time eyali enzibu ennyo. Kati inshallah tugenda Greece next year. Hey, okay. My sweet mom, I'm so happy okulaba nga okomyewo. Mukama nga mulungi nnyo. Ekitiibwa tukiddiza Mukama. Tubadde tukusabira naye tukwagala nnyo kubanga olina omukwano guli from the bottom abantu abalala gwe batalina. Oyo mami nze since my childhood. Oyo mama wange mu ssomero nga yamanyika pocket money, ettawulo ekaddiye biki, oyo mama. Kale siimanyi siina na bwe nnyinza bigeraageranya. Naye nsanyuse nnyo okulaba mami, era twongera okusabira owone. Mukama ayongere to breathe a breath of life in you. Oye yakujja mu nfuufu n'akufuwako omuka ogw'obulamu, ayongere okufuwako omuka ogw'obulamu nakati. Atoddewo ate oba ekitooto more than before. In Jesus' name. Balamusiza bannyabo ne bassebo, nze gwe gusoose okujja wano era erinnya ly'ababaza mbadde ndibulira nga jjajja wange oyo yalyogera. Naye tubadde tunyumya buli kaseera babazaamu ng'era mumanyi era n'ekifaananyi kibadde kipya okumulaba naye ng'erinnya kindaze nti ate namumanya dda. Wajjajja abadde amwogerako amubeereddewo ate ng'oyo era buli kimu ekyange kitegeeza ono yabadde amuyimirizaawo era nange neeyanziza nnyo neeyanzike. Kama akuwa obuwangazi akukkizeemu buli kimu. Amina. She wants to say something. Okay. I hope you get soon, Jaja. Hey. I love you. Thank you. I love you too. Okay. Ndoza tuba sin okay wena kolise wanje Ninga kuchayira chigwe singo kwagala. Maza ekinkozesezza ekintu kino
nga njagala ensi yonna emanye obulungi bwe nti mulungi kuba abamu babadde bamulaba mu kkubo bamulaba ali smart tebamanyi kiri munda naye njagala simbadde sina nyinza ku nsima gye nyinza musiimamu okuggyako ensi yonna okumanya nti mulungi nnyo nga gye nkomeza sirina bannange byakwogera bonna baba bakimanyi n'abaganya okwogera batidde buti naye buli ali wano amanyi kikyali nimbye maama bannange naffe twebaza senga waffe oyo tuli ku mavivi gaffe senga atukuzizza senga atulabiridde era senga teyaliye naffe tetwandibaddewo naye twaweereza essaala tusobola omusabira nasobola okuba obulungi mukama n'amukomyawo senga tweyanza nnyo byonna byotukoledde webale tulabirira okuva obuto bwaffe senga nkwebaza mukama okuwonya n'okomawo ng'oli mulamu ng'era teweewulira bubi nga bwe twali tukirowooza badde nga nsaba ku makya saba ekiro olw'obulamu bwo okuba ng'oli bulungi nebaza katonda wanjisenga badde wanzibako omusajja tomuleese nebaza katonda okuba nti munnange akukumye okuba nga tukyakulabako naye tubadde beeraliikirivu nnyo ebbanga lyotabaddewo byebyo ebyange naye tubadde beeraliikirivu era bwe twawulira nti oli mulwadde nze ate kye nasinga okujjukira nga waŋŋamba nga njagala otufumbireyo ekijjulo naye nga kale raba singa namuyita n'alya ku kijjulo kyange kati raba alwadde naye twawulira bubi nnyo twagala nnyo essanyu liri munda muno naye naffe tujja ddi kulaga inshallah anziza maama kale tweyanzisa nnyo obubaka obwo ndowooza katugende ku kiddako tubale kuva ku mmeka 5 eisoke ne bwe musala mwenna okay tubale from 5 okay 5 4 3 2 1 0 I'm running away. Enough. Okay. Anajja wano n'asala keeke. Nsale? Ni mujja musale keeke. Okay. Ensawo oba tusooke tugiggyeko. Tetugisala. Okay, kalekeo. Era Katonda yabaddemu bw'oba olina akalala gattaawo bugasi wano nga bebasaba ongera akasala keeki bannange zeno surprise empitiriddeko nga sina kubanga kyembadde sisuubira nako
Nedda nze mbadde mbalaba mbadde ndaba surprise ku TV. Ennaku zino wetubeeredde mu hoteri. So katika tufune ebigambo byo then awo anga basavinga cake. Nayogedde ebigambo nyongere. Ebigambo wabimaze? Naga nti bannange nti nali simanyi nti surprise n'abantu abakulu ngono bazikola naye kyankoledde kinsanyudde nnyo era mbadde sikimusuubiramu nga musuubiramu miwumbo gy'amatooke butogo naye kino kyankoledde ebyabaliko muntu wa .com bantu basirikira omwo nga bamanyi ebyabwe akikoze Ebanange nsanyuse sifa nsanyuse abantu bagenda tuyinza kikkiriza bagenze era babadde bangi akikoze tole byombeerayo akitegeddeko okujjako nze naawe naye banaye obadde neyo pressure like si kyangu olabye kyetuyita nedde wali eri babatwalidde dda omugole yasooka okulya n'atweriisa mu butuufu kikoze okikoze mu butuufu njagala owone omusanzu akulabye wano nagamba kandabe nasoma ku mannya nagamba Kiwanuka zaamu kituufu you guys are not lost asomye kuki atulabe wali eri ate manyi tubuze like tuze ku location mukyamu naye kati alowoozezza nti muze lwadduwa alowooza tuzze waliwo party somewhere there kati ate yatulagirira ate tufulume kati bwasome kulinya naga kituufu you're in a right place naye zo surprise ataka tazileta hatataka oninanze okoza birungi kyenda sorry aibinde birungi rwenda kulukumi kuwadde rwenda olwobulabo bwakumukomo bwotona busurprise ekisooka wantegera okuva ku kagere paka ginkoma kyokumwanono mbadyawo naleta olwobugole butuuka omwanono naye wawo bukwakikwate bupomeranze ezo surprise ataka tezireta hatataka wabula nina siku bino byokola mwana konina byotunula byankuba wabula nina siku bino byokola mwana konina byotunula byankuba wasoma wakenkuga nkutyanze sebo wanjiga bwe baali basoma ku Shakazulu nga kwosoma nze hitila musoli nga gwoli kunze sikugamba byenjagala ndabirawo ng'obirese simanyi nze nakulumwa buli lunaku byamasanyu bambi takomawo ssaawa mwenda akomawo ne tulaba kazannyo kaffe kanemu kanabe mwana gwe gye kunzita okay kale bannange tweyanziza nnyo twebaza omuzira waffe okay tweyanziza nnyo hero waffe bannange naffe twesiimye leero okusinkana
twetukuulirako bingi tuli basanyufu nnyo nti tukusanze era muneebale kubeera muntu mulungi webale so webale kubanga oteereddewo abalala bangi nnyo eddaala ne balinyirako. Yes, thank you so much. Tweyanziza nnyo naye tusaba mukama akyakuumya alina ensonga ze lwaki era tusaba mukama akwongera okukuuma akunyiga ewaluma tukusigaze ate naffe twagala tukusanyuse baagala kukusanyusa nga naye obeereddewo abalala mukama akwongera okutuwa tukusanyuse nabo bakulabirire bakubeererewo nga naye wobabeereddewo nga bw'osiza ensigo ennungi ye mukwano webale nnyo webalire ddala uli idea ze zonna yeye yenyabo amina naffe tweyanze kali blended zam Kesa jude ngato nansawo nga yenyini ekifaananyi okay naye nga mwebale nnyo mwenna bambi mwenna nammwe abagenyi baffe abalungi thank you so much tusaba tubasiibule tweyanziza tukolera ku Baba TV program ebaako lwa Sunday sawa 9 emisana Baba TV esangibwa Entinda ne Busoga ye mukwano thank you so much. I'm humbled. Wanje? Kadi zizino zizo weziri wanje so kati bwe bityo bwe yatutisse ekimuli kino kiriko emitwalo 5 kashi ze tudesigningiddeko byonna nonga agamba nti naye nga butono nnyo naye shifa tuteekeko tetulina kyakola ye mukwano naye nga tusaba tukome wano tubasiibule kale thank you so much mugenze thank you mwebale kusiima okay kale tweyanziza naffe katweyongereyo bannange bye bye. Okay. Okay, you're welcome. Hey. Hey, kale tweyanziza tuwerekera. Amina. Wanje? Birthday yo yaddi. Wanje? Yaddi. Batugambe mwandabako. Agambe di. Okay. Newe kakwega ate bakogera. Bala kategedde. Na birthday bakana. Angamba gwa kategedde. No tato. Surprise gochi sinza wano. Mukuku si mulungi. Okay. Hello, Africans living in the diaspora, the UK, USA, Canada, Europe, or any country across the globe. You're doing more than 2 jobs, working long hours, holidays and weekends. Introducing to you a legit online business that is going to give you peace of mind, freedom, convenience, while you still earn at the comfort of your home, workplace, anytime, anywhere. This requires no experience or expertise, but only with the help of our mentors and coaches, you are guaranteed 100% success and guidance on how to go about it. For more information about this exciting opportunity, please visit www.veronam.com. WhatsApp or call +1 331 304 5595. Legit online business. Abalungi abatulaba ndi wano kubanjulira Mulongo Diaspora Foundation. Eranga information eri wano wetegereza mukwano ojeko contacts go wenna eyandiyagade okubeera part of International Summit on Mental Health and Disability
2024 lwegenda okubeerayo ng'era theme global collaboration to strengthen international partnerships in order to improve mental health and disability outcomes worldwide. Bannange Mulongo ategese era nga contacts weziri wansi awo. For more information email query genda ku Mulongo Diaspora Foundation @gmail.com oba ogende ku brendanakato44@yahoo.com oba contacting ku namba z'essimu z'olabaawo wansi. Era nga mukwano ofuna omukisa okuregistaringa ogende e Canada. Opushifa Nakawombe